Kansala achikirira egombolola y'Ennama ku district 2021 2026 ntuuziza press conference y'abannamawulire olunaku olwaleero okwagala okulambulwa ku nsonga za Mukono district local government n'okulambulwa ku nsonga za report ya IGG eyafuluma ku misango gye nalina waaba eja abuse of office by Mukono district local government council. Eno ye report ya IGG erimu page nga 7 nena zitwalidde obudde nenzisoma okuddamu okuzeetegereza wadde nadde nsoma nadde ntuukiriza kiri nze nawaaba kubanga okusinziira nga bwe kiri bivuddeyo nga bwe nali nabibala. Ntwala omukisa guno okulambulula bannamukono n'abatuuze bonna olwa Mukono ennungi wa Mukono yaffe ffenna. Ntwala omukisa guno okubategeeza nawaabe emisango mu misango gye nawaabe wa IGG mwalimu okukosa bubi office, okukosa bubi ensimbi za government, council okujuwa ensimbi ezitaalinga mu mateeka nga bagenda ku benchmarking. IGG yavuddeyo nga bwe mumanyi nti tuze tugenda ku benchmarking tours. IGG yavuddeyo n'alagira kaawo w'e Mukono Madame Elizabeth Namanda n'amugamba yakola ensobi ey'amaanyi okukwata sente n'azikuweeka ekkuume ku akawunti y'ekkuume $2,300,000 n'amulagira agende wa bakamaabwe akangavulwe. IGG n'ayongera ekintu ekyokubiri n'agamba kaawo w'e Mukono Madame Elizabeth Namanda yamenya ye Mukono nga ngigamba lwaki Mukono mukwata sente ne musasula mwami Kiganda tawuni kira ng'ate ku mulimu takola. Bwe namala okuwaba mujjukira bulungi Madamu Kaawo Namanda ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omukaaga ya interdictinga mwami Kiganda yamuinterdictinga mu bukyamu nenziramu nengende wa IGG n'empaaba ng'angamba Kaawo w'e Mukono tajja kukeeranga ku makya buli bw'anaanyiiga agoba omukozi gw'aba akola ki bw'aba ayaga gwe bulwonyi bw'ogobe. IGG akedde n'akkiriziganya nange yali mu mateeka oba teyali mu mateeka n'awuzikanga agambye obujulizi Kamala bwe yamuwa kiraga nti council yagenda mu mateeka nze sikomye kwayo nzijjeyo kye so gumusa agenda kubeera ku review era mu report yangenda biteekamu. Mbongera ekintu ekirala ekyokusatu bannamukono mumanye bulungi service commission bwe yamenya abantu bonna e Mukono. Nze service commission nabula wenywera amazzi, service commission nabula wempita, service commission buli omu yampalana, service commission buli omu yafuuka mulabe wange. Okuva ku service commission mpaka leero nina beesoogera nabo mbategeeza namagye nvaamu namasub count egombolola ina ebyalo ebisuka mwana mu 5 etteeka ligamba 25% bwerijja basentebe b'ebyalo 45 bajja kutuula menagye $3,400,000 n'akwata baweewe bannange be bakansala ati bo baweewe kyoleta kye batambula n'atusimba 2 $13,000,000 Kamala n'agabana ne Kaawo ne banne era mubazigabana IGG anokoddeyo mubazigabana IGG anokoddeyo accountant wa department account wa ngena musoma anti biri Sara na Soro na accountant wa statutory bodies na education bina bitu byano biba bipange. Statutory bodies jembeeramu erimu council, finance, planning, audit. Ina budget ya kawumbi kamu ne sente ezigwamu. Education ina budget ya bumbo busukwa mukaga. Accountant abomu. Ekitegeeza obubbi wano ku district bu planning. Wano ku district they are no longer corrupt. Era bugamba they are corrupt officials in Mukono. Ekyo kiba kikyamu. Wano ku district we have looters. We no longer have corruption. Corruption bebo Odongo. Bano ba upcoming. Barutas beba Namanda. Katobo bavumye bo bayita corrupt officials. They are rooters. Katenziba ya sente in micromanagement eba planning. Kachino IGG akijeyo kubyena waba. Era ntwalo mukisa okutegeeza bannamukono. Kyonna kye baakaabira kiri mu kitabo kino. Kyonna ekyabaawo kiri mu kitabo kino. Bwonna obukyamu bwange bwe nagamba ensimbi za government ziri wano. Era saa yakulabisa. Wentukira okuleta print out.
nga Mukono nga baga omanyika toyina kulimba ku kyebayita system bwogamba ati Mukono enaku z'omwezi mukaaga yali kyenjojo nendeta print out nga Kansala eyasayininga sente za government nga nena manda yasayininga sente za government ng'enaku z'omwezi mukaaga yali Mukono mba nkuwangudde kyengenda okuwa IGG kwa nakifunye dda bagamba sente yasayiningira kyenjojo for 4 days